Mugamba mutya abalungi abeekuumira ku Ssenga Face 256 kansubire muri bulungi ye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Kano k'abakulu bokka, nkiddamu k'abakulu bokka. Kaakati gwaye n'omusajja olunaku lwe Lwakutaano tugenda mu wiikendi. Gwaye n'omusajja tuyinza n'okukolayo full version yaako naye mpulira tekalinda. Muyiga okuweeweeta ku babbaaba mmwe. Yiga okuweeweeta ku musajja omukira gwereege alyoka akuzine naawe osiime. Ngamba nti Ssenga kati lumbiire ku ntono. Njagala leero tuweeweete omusajja ng'atudde mu ntebe. Tumukoleko kamasaagi. Waliwo kamasaagi ke bawa abasajja kana ku lubuto like kakavaringa amabeere g'omusajja oba obubeere bw'omusajja, kakavaringa ekifuba ky'omusajja ne mu lubuto wano. Teri kintu kikyasinze olaba mmeze n'amalusu. Kaloboozaako bulobooza n'ennyima oba muli ku kyeyo. Kaakati teri kintu kikyasinze kuyimya musajja nga ngalo za mukazi nga ziyita mu bifo ebituufu. Neddala wansi awo ku lubuto. Olubuto si lwa musajja si lwa mukazi. Luliko feelings z'otamanyi muwendo. Omusajja atudde mu ntebe oba mutuuze mu ntebe. Kaakati njagala onfunire oyiro. Nabagamba mugule oyiro z'amasaagi. Wobanga omanyi nti nze sirina ssente zigula oyiro z'amasaagi, genda ogule coconut oyiro. Ali cold pressed. Teeka mu ngalo zo osiigemu bulungi. Omwami wo mugyeemu essaati ne bw'omuleka mu mpale. Njagala omuyimye bye batamuyimyangako. Njagala omuyimye bye batakola ki? Bye batamuyimyangako. Osobola omulinda ng'amaze okunaaba, osobola omulinda ng'ava ku mulimu n'ogamba kamunyigenyigemu kyonna kyonna kye kiri. Gwe w'oyagalidde. Mutuuze mu ntebe omudde emabega. Entebe yajja kunnyumira nnyo singa omuteeka ppiro wansi w'omugongo wanaawo nga ku bbina wansi, kati n'atuula nga yeesudde, nga tatudde nti atudde straight naye nga yeesudde. Kati n'olyoka odde eno mu mugongo gwe. Yisa emikono okuva ku bigundi, okuva ku bibegabega bye. Ng'emikono gyo oba ng'engalo zo ozikkiriza ku kifuba ky'omusajja osooka omuweeweete. Omunyige ku bubeere awo. Waliwo engeri gy'olina okutuuzaako emikono n'otambuza ku bubeere empola mpola. Omanyi gye bayita okutambuza emikono ku bubeere bw'omusajja. Omusajja ajja kufa obuwoomi, omusajja ajja kutenda, omusajja ajja kukuba enduulu. Tandika mpola mpola gwe kasita omulanga atandise okwesuulayo. Tuyina ensingo togyerabira. Tuyina feesi, tuyina amatu. Tugenda kumuweeweeta okuva mu feesi. Feesi nanti erimu ebinywaka tuba tuyira kusinga mu maaso z'omusajja. Oyise engalo ku feesi y'omusajja. Temwerabira n'abagani tuyinza okukolayo ka version ka live but tujja kakola nkya inshallah. Oyise emikono oyise engalo mu feesi y'omusajja ng'ova wano ku nnyindo wano omwata gw'ennyindo nga boze eno okumuyambako okuba nga akkakkana n'okureleasinga tension eri mu mubiri gwe. Kirira ojje wano wansi ku matama awo olyoka ogende wano ku matu. Otandika okumuweeweeta ku matu. Jabalaga engeri gye baweeweetamu amatu g'omusajja wallahi n'ayima. Olaba ne bw'obeera aze mbyekoze. Ne bw'obeera n'ayima. Otandika okumuweeweeta ku matu. Kakasa nti akagoye k'oyambadde mukwano kamalayo. Ngamba amabeere nga wali wonna alingizayo n'alabako bw'ati. Nagamba wait a minute. What is that? Nga it is ebbeere. Ng'ebbeere alabako. Bw'omaliriza bulungi nnyo okumuweeweeta mu feesi, kkirira ng'omaze omutinkola ku matu awo, kkirira mu nsingo osooka ogiweeweete ne ka oyiro bulungi. Bw'omaliriza olyoka okkirire mu kifuba ky'omusajja otandika okuddamu okumuweeweeta obubeere, kati ogenda kukkiriza ddala paka awo mu kabutobuto. Omukkiriza osooka omuweeweete. Baawo osobola omunywegerako oba oyagala oba toyagala nga you want to stay focused, tova ku mulamwa. Tandika okumuweeweetawo mu kabutobuto. Naawo nga kumpi n'ekkundi awo. Ate bw'aba alina abs kisukka. Bw'aba talina abs it's okay, ne bw'aba alina ekibuto yebbaawo. Agati onajja bw'aba talina kibuto. Sooka omumpeeweetere bulungi. Manyi bayita okumuweeweeta. Sooka omumpeeweetere bulungi ku bubeere awo. Bw'omaliriza okumuweeweeta. Kaakati ky'ogenda okunkolera, ogenda kumukwata omusindike mu maaso. Olwo tulina ki okuweeweeta omugongo. Tugenda musindika mu maaso, kati tujje eno mu maaso ge. Bwe tujja mu maaso g'omusajja feesi asobola ogyetonoza mu bbeere lyo, n'olyoka omuyimirira mu maaso awo wakati mu bigere, n'omukutamya eno mu bigere byo, n'otandika okuweeweeta omugongo. Era tutandikire no wansi nga tukkirira, n'osooka omumpeeweetera okuva eno waggulu mu shoulders, mu bibegabega byo ng'okkirira wansi empola mpola.
bw'omaliriza n'okkira n'otuukawo mu kabutobuto n'osooka omuyisaawo engalo n'omuweeweeta bw'omaliriza n'olyoka ovaayo eyo omugongo gwo gwolaba gulimu obwagazi gulimu nerve endings impitirivu olaba oluguudo olwo olulimu lulayini olwo lulimu wakati olwo njagala oyise emikono gyo like ng'ogyawulira nti ekibatu ekimu nkituuza ku sayidi eno ekibatu kya nekituuza ku sayidi eno ebigalo byange ebisajja ne biba nga biyita mu luguudo olwo oba baguyita bati kale mukolobolo kyokka kyonna kikiri nga giyitaawo n'osooka omuweeweeta bannange omusajja agenda kwereega omukira omusajja agenda kutandika okuwugiraagira anti abeera alingiza mu mabeere go ayi nomulaba ebintu bino byembanyumiza oba byembagamba bye bakola babbaaba mu masaagi wallaahi bye babakola nga bya ddala waliwo saloons ezimu ezi offering amasaagi w'omutwe like ng'omusajja bwe bamala omusala enviiri n'ekirevu ne bamumasaaginga omutwe tebamumasaaginga eno wansi mu lubuto naye bamasaaginga omutwe gwe gwolaba gulimu nerve endings nagwo tujja gutunuulira in fact tugenda gugattako omutwe like scalp jukulabira bakusala enviiri kati gubaamu obwagazi kati bamasaaginga ne bamasaaginga ensingo jukulabira bakusaza ebirevu kati eno yonna ne bamasaaginga ensingo ne bamasaaginga wano ne ku bigabega ng'ali mu ngoye naye nkubuulira omusajja abaawo ng'ayimi kakati mwe mbagamba obbikola mwekoza omusajja mu masaaginge bw'omaliriza njagala omudde emabega katugenda ku masaaginga ekitwe ekyo kafeesi wakalabye engeri gyetwaga masaaginzi njagala omukwate mu mutwe ne waba ayina enviiri osimbira ddala wansi tosimba njala okozesa tips n'otandika okumutakula mu mutwe mpolampola naye ng'omutakula mu ngeri ennyonyoogera okwata mpola light touches but very precise light but ng'olina ka pressure ko applying akakali light omanyi gye bayita light pressure noteekako si too much pressure like just ka light pressure n'otandika okumunyiganyiga mu mutwe omwo mpolampola omusajja agenda tandika okwogera oludikya nga bwakuyita nti mama Sam muleke akukoowa eddiya mulagireko bwerere bw'omala okumuweeweeta omutwe togwerabira oba ogumaliriza kati osobola okudda wano mu maaso n'otandika okumuweeweetera muno mu kabutobuto ng'okutamye mu magulu gaawo ng'omulagako ku bbeere omusajja agenda kuwunga bw'ova ojjukira obadde tonakwata ojjukira emikono ogikkiriza paka eno wansi mu kabutobuto n'obanga ayingira wano wali ekisa n'otagendayo tonakwatako wansi yadde ne mu bisambi bagambe tugenda kufokasinga ku upper body omaliriza ddi omusajja njagala omutuuleko ku ntebe ko kwennyini kwatudde osooka omumpuubire omusajja yabadde agenda okusiibuza amalusu bw'anaaba tazze naza naazikuteera ku mobile money gambe bannange naaki nze simanyi bantu abawekuumira wano kusenga Faith nga temusobola kuzina mana kye muliko bye nnabagamba bwe mmala obbisomesa dduka mbirombiro obikole tobirinza mpozi ng'oli ku kyero kale mbaagala nnyo mwebale kwekuumira kusenga Faith 256 temujjanga okwo mubeere bulungi akuuma atakuumira mpeera temwerabira ku subscribing akulikinga n'okucommenting. I love you. Yeah.